kusasa kino nkikugamba lwatu ku TV National TV system je muli muje munteka moyo kutega mu 7 sisobola kutega mu zei kwana unakole mwangamba tutege mu zei nali wali namwe natunulire moto ko mwana driver wa muzeyi sirikyerabira Full figure kaweddemu katya mbuuza mberenga ndukuwa kakati kankubulire ekiriko ate male nkulekye n'eddoboozi lya Catherine Kusaasira ng'ayogera ku nsonga eno omuyimbi Catherine Kusaasira era nga presidential advisor avuddeyo naye n'alonkoma ku poliisi n'ayongera okuwaaba nti Full figure naye abadde ng'amuvuma era ensonga yonna yagitutteyo ku poliisi era ndowooza beesanzeeyo ne mwana muwala Nammere naye ensonga ye yagitutteyo n'agamba Full figure nti amuvumidde ebbanga eriwera era ebyo byayogera byagamba nti ye presidential advisor nedda si presidential advisor wabula just mobilizer anoonyeza bunoonyeza president Museveni ki Kalulu era akubye emmeeza n'agamba nti naye omusango akoze eki agututteyo kankuwa eddoboozi obeere ng'ate oliwulirako era Catherine Kusaasira ng'agezaako okubeera ng'ate ayogera ku nsonga eno njagala kutangaza ekintu kino Full figure si presidential advisor she is not a presidential advisor nabagamba Full figure si presidential advisor mobilizer era njagala nkibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu office yaffe eya presidency bangamba mbakulire bonna mbambire ngaze mukama waabwe Full figure ne Buchaman n'abalala abamu presidential advisor oyina okubeera nga oyina oqualifyinga era katula kuna Full figure eno nekigambo presidential advisor buli muntu gwebeta presidential advisor gamba kivumo kiringa ekyafuuka ekivumo nga yakifudde ekivumo era nsaba buli muntu agamba nti presidential advisor mumusabe card alimekanga police alimekanga bifo bantu gyoyitireyo ffe tuba n'abantu naye tutambula nabo naye nga tetwewanika tetuli waggulu w'amateeka